Fellow Ugandans, I want to warn you about Tumukunde. Uganda has been moving backwards politically because of Museveni's tactics. And the problem of Africa is not uneducated youth, but educated youth who did not get knowledge from Makerere, but bafunayo lugezigezi. You think that you know politics, but you don't know it. The first question is, how many times Museveni and the Westerners have been playing on the brains of the Baganda, mainly the stronghold of Uganda? Kubanga Baganda bagamba nti akufumbire yomutwe omufumbira masavu naddukanira witches. That is a problem. Mweche mwakola Baganda, you slept without a knicker. You went outside the sleep when you were impregnated. You don't know even the fat of the baby. Mwagenda kulugaligati mwagenda okuzuka nga mulimu olubuto. You don't know who impregnated you because we are too deep asleep. Tumukunde has been brought to crush Museveni. Sorry, Bobo Wine. Why? Nti bo abo bali mulambana nakugamba nti mu Champions League buli timu efuba okulaba timu z'Ebungereza nabagamba Eva nkibagamba nti mu Champions League mubaamu amawanga nga mukaaga nti Spain ereta Barcelona nereta Madrid nereta ani nereta Atletico nereta Valencia, Bungereza nereta Arsenal, Man U, Tottenham ne Liverpool ne Chelsea, Italy nereta Juventus nereta ne AS Roma, ne France nereta PSG nereta Monaco nereta ne gundi liri. Kakati buli gwanga nakubadde timu ziba tezikwatagana zifuba okulaba nga esigala muzeeyi waabwe. That is to say nti Arsenal efuba nnyo okulaba nga ku final esanga Chelsea kubanga egimanyi ensamba yaayo. That has been the problem for Uganda for many times. Ate bana babakutte bati you want to chase the banyankola out of Uganda. Kubanga my first question is, if you are Muganda ngera kabaka omwagala nnyo mu Buganda ndagettaka lyo nkulaga eri Tumukunde eri ya Museveni eri abesiji mind you besije takedde nalina Buganda wakiso wali oni Muganda yeah BBS refine yaffe ne CBS ey'obujjajja oyina kaki mu Buganda. Kitegeeza Bugandans should converge and fight this jebaita ASGS. This is the 4 layers of this, something which has been said politically. Wana abasajja batujoga ne bagenda mu ttale ne balwana emyaka 5. Emyaka 3 lwaki otalo tebalukubira mbalala lwaki lwakubirwa luweero hawo nadduli wo musaasirira n'ate nadduli ne munenya nti nadduli ebyo biraba kati yo mugati nga kufukudde mu kamwa. Olidde sente za Museveni nadduli n'amannyo gakukuuse. How could you come to say that the government yekutami? Totusiriwaza ssebo totuyita basiru tuli bagezi nadduli toli bagezi toswaza busiraamu nadduli toswaza ate nadduli. Let me warn you, bino byoyogera obusiraamu bugamba nti Allah nga anaatera okutwala omuddu we mu nnaku ana ezisembayo atandika okukola ebintu ebiri unusual. What you are doing, you are showing your last days nadduli. Yes, kubanga you a poor man mubadde mu government nga mulimu kutijja nga omuwadi omukazi enkya jjuma nti bakusalawa bannange enkya tugenda jjuma zezulaika bakusalawa. What shows that you are Muslim? Government yetamye government ebadde mbi bitwayogera mu kasaka kasita mwabyogera mu kasaka fere twaliyo wano Museveni ne balwana ne banne ne bajja bagabana ettaka omu yafuna n'omuggala emyaka 10. Why I'm telling you this? Nti more youths are going to embed into politics go batamanyi. You can't fight somebody who you don't know. People in Uganda don't know who Museveni is. And you can't fight somebody you don't know. You can't define. And Museveni has many definitions. Museveni has many definitions. Mumuchimanyi nti president wa Uganda. Not at all. We have 4 many definitions to define and differentiate, describe and list and mention Museveni. You will find nti bannayuganda milioni 40 Museveni single-handed yabasinga amagezi. Lwaki abasinga nti abafuze emyaka 35 and he is still now the commander of the armed forces of Uganda. If you are opposing that, yambuke nakasero labo luwaji oluwacha lutakwite mu kabina. When you want to change Uganda, first sit down and list the problem you are finding
After listing it down, then laid down the situation of how to conquer it. Wano Museveni abatega Besigye. Nti bannange abasajja baawukanye Besigye najja ne compound eyes. Bannayuganda yayambibwako Muganda. Always the Baganda have been failing constants here. Nze mbalinako obuzibu nti mwe mubadde mujja ne mutijja na buli aliwo wano Abaganda mwatijja ne Seya alagidde. Ebiseera bya Seya nga bweyogera ku Seya Sebagala oli akufumita oluwaji mu kabina. Seya n'atufera n'afrontinga Besigye bannange Bannayuganda twerwaneko olaba nange yalwana n'omuntu njawukanye naye why don't you change n'atuyimbisa ennyimba ez'obuwemu kyoyagala kizaamu amaanyi nege mwagenda okuzuula kati 220 muli mu kugamba nti Besigye embega wa Museveni nga mumaze okutijja n'emyaka 10 Biri gumu Besigye n'atukubya kibooko 26 n'atukubya kibooko empitirivu 211 n'atukubya kibooko 216 abaana baffe ne babakuba amasasi lwa Besigye. Why do you change kati Besigye wa Museveni? Kitegeeza ne Bobi Wine oba n'amukuba akalulu mugenda kutandika okuga nti wa Museveni. Ugandans wake up. Temumala gatijja na buli muntu. Kati Tumukunde yazze. If Tumukunde has come to one seat Museveni, why this time? Lwaki amala kubagoba? But Tumukunde babadde nga balina ennyota nga Tumukunde the ministers for Museveni nga batambulira na mu helicopter lwaki obubi bwabulaba kati nakugamba nti bannakampala ababbi b'omu Kampala balwanira Kaleerwe nojja okubalaba ogenda okukyuka ng'essimu tolina abalwana baba babeebamu nammwe abalabi mubaamu abali mu kuketta ayina waleti ejjudde nga bababba. Tumukunde agenda kudibaga akabulu ka Bobi Wine n'aka Besigye. Jjukira Lwesi Abaganda mulimu batono ate namwe Abaganda temukwatagana nti Lwesi ekibiina kya DP eky'Abaganda bagenda ne bakigaba kubanga DP is for Baganda, CP is for Northerners and UPC is for Northerners. I could not expect to see DP ruled by a person from Northern Uganda. Ekibiina kiriko obuyite bwa mizimu gya Buganda. Abaganda mwasuule bakibabbako ate Museveni n'akigula. Kitegeeza Museveni alina DP, alina FDC, alina Mugisha Muntu, alina Tumukunde, alina Besigye. Kati mu Abaganda bina Bobi Wine. Kyokka ate Bobi Wine mumukuba amajeeva. Nti balukwago banamboze baseggona bonabona bamayinja bakusaasira bebe kulusali Fuina Mugerwa ani DJ Michael ani Big Eye bonabona babuchamani bakuba Muganda bunnaabwe Museveni yasiko walinga naffe twekyayi why Tumukunde dayo gyewavudde Tumukunde dayo era Tumukunde enkulabula ndi mu kufumba amazzi agokya ngenda gakwira mu kabina. Yes, political malice temujja kutumanyira momwe kama muliyo. Why do you come kati naffe Abaganda tunyiize Baganda bannange muneegatteko naffe olukwe lw'abagenda okwesimba otuwere Buganda on top of Bobi Wine tugenda kwongerako sekandi, not my words, Dr. T.Amale wa BBS 35 tugenda kwongerako sekandi is going to come and contest. Tuba tuwezeza Abaganda babiri katubyonoone buli wabeere embaga tewabula museufu ne Dr. T agenda kujja okwesimba ku Museveni nange nkirangiridde wano wendi ennaku z'omwezi nga 10 ogwokusatu 2020 ngenda kwesimba ku President Museveni mukuba akalulu bw'atuwangula n'abaako kyakola ekyettabbu kyonna mu kalulu ekyokuddako ngenda kukizzaako. Tetugenda mu ttale, tetugenda kumulwanyisa, tetugenda ku protestinga, tugenda kwetuga ffenna Bannayuganda ffenna tuffe ekivundu bwe kinaamuwunyirira President Museveni atulekere entebe yaffe.